Tubaniriza akabatulaba mwenna gye musira okubanga mutulaba ku Great Media UG. Tutuuse leero nno nze ntudde mu Emboozi mu mukwano. Nina senga aze wano leero n'ensonga gye tugenda okwogerako. Njagala gwe ayinamu ekibeerabeera weesibe bbiri, waba omala okwesiba ebbiri, esatu ffe tuziina eno. Abatulaba mwenna gye musira okubanga mutulaba, mwebale okubanga mutulaba. Sigenda mwanjula kuba mupya. Nsaba ali ku kamera amundeetere y'abantu eyanjulira saagala tulwewo. Ensonga tuzimulungule ez'omu buliri nazo ziggwe aye munnaaye. Tunatunuulira ku byabufuzi stress zokka. Babuuzeeko. Abatulaba tweyanza nnyo naddala batuteekamu ssente okubeera nga musobola otuleetera ku bantu. Ne tubanyonnyola ku nsonga ng'ezo manyi ebirala byonna bijja luvannyuma. Naye ekisenge oba amaka y'empagi buli omu kweyetooloolera n'ensi kwe yeetooloodde dda kaabaani ffenna twetooloolera ku maka n'ebintu ebiringa ebyo. Naye nga abatulaba amannya bampita Senga Mutuuza, nviriddemu ba Mutuuza Herbal Company nga nzize omukulu ono yampise tumulungulemu mu nsonga oba oliawo ezitali zimu ez'abantu abakulu. Kati nange okuyita ne kugamba wayijangu wano tunaawa bangi bakamubalula ne babaluka. Kakati waliwo ekintu ffenna kye tubuusa amaaso. Kyawandiikibwawa nti abasajja ffe tulina okugamba ku bakazi nti maama w'abaana essaawa y'okwepikya. Ekyo tekiriiko ekyo. Abaana baleese eŋŋombe eyo naye tekiriiko ekyo. Era nga njagala okugamba abantu mwenna abatulaba abali eyo abatwala ekintu kino ng'ekyokusaaga nti ku nsi omwami bw'okeera enkya n'ofuna omukyala anaakeera enkya n'akusiima mu mutima gwe ng'akwagadde naye. Ekintu kino tekyalibaddeeko kusooka mukulu Eddie. Ate omukyala singa akikugamba n'akikulaga kati emabega kaawo kyendeseyo emabega ekikulembera ekyo nti omwami n'omukyala ensonga z'obuteeteekaateekera munno ze ziviirako okubanga omu yalibadde aswala okugamba munno ekintu ekyali munyumidde oba gwe omukyala okugamba omwami we ekintu ekyalikoze ki. Ne kati nze ndi free nsobola okugamba omwami wange nti naye okimanyi nti mu budde bwe butyo obw'okumakya ate bwensinga okunyumirwa oba mu budde bwe butyo bwakawungeezi mwensinga okunyumirwa. Gwe wennyini n'omugamba ekintu ekyo ekyabakyala okutya nga balowooza nti musajja yalina okuŋŋambako ekyo kale fine kitiibwa eky'omukyala. Naye mu kusooka mu ntandikwa nti olunaku lwondabye kitiibwa kyange ggwe okuŋŋambako omwami. Naye singa onfuna ne tubeera omuntu omu kiba kitukakatako ffenna okutambuza omulimo gw'omu maka. Bino ebintu edizika Eddagala. Kambuuzeemu omwana ow'obuwala bw'aba waakuŋŋamba nti anko oba mwami oba bebi ekituufu mpulira njagala, lwaki yandifunye ensonyi? Kubanga nze gw'ogamba twakikolakoladde. Abamu babeereyo ne bagamba bubanga bwenzi. Ekyokubiri nyina kyenjagala omanyi bagamba mbu abakyala bo tebaba na feelingi nga ffe obukya ku makya nga twereeze babeera nazo. Kati ababi tugamba mbu ffe abasajja ffe abakazi babeera nazo bakulimba. Naye kati abakyala bo bayina obukodyo bwabwe bwe bayitamu oba messages ezo ze balaga okulaga omwami we nti kati buno obudde tusobola okukola kino. Ne kati mu abaami ekyaviirako abakyala okubeera nga oluusi kyali mukalubiriza okwatula n'ayatula n'agamba nti mu butuufu n'alibadde naawe akaseera bwe kati nti mu abaami temubawa badde budde bungi oba n'aligambye ntya kubamanyiira oba kubateekateeka. Kati ogenda ne wesanga ng'omukyala ye yakifuula kyalukale nti oba omusanzeewo ye talina budde bwe yeteekateeka wonna w'omufunira ekikolwa nga kitambula. Abaana abakyala babeerakawo ng'awulira bulungi nnyo. Era muffe abaabuulirirwa oba
be baatuuza nga ffe be tutuuzizzaako ne tubalengezaako ko mu kisenge ewala aba akyasobola okukugamba ate teweefulanga fala omukyalawo ng'akugambye kati nga bwe ndi wano ne nkugamba mukulu nina kyenkubuuliramu n'akuzza mu kisenge n'akugamba naye olaba otya kuba buno obudde bwali badde bulungi gyendi nawe gy'oli tewali mukyala aba yeeteeseteese nga mukyala akugambye bw'atyo aba yayidde dda era bw'osubwa okujjula ekijjulo ekyo oba toligenda kuddamu kujjula kirala kiwoomu ekitegeeza kambuuzeemu senga omukazi yasobola okujja n'akusanga ku katebe oli ku TV awo n'akugamba mwami jangu mwe mwamanyira alo oliwa nti owaye ndi wano kanzijemu awo nkubemu kamu tugende mwebyo bye mwamanyira naye omukyala yeeteeseteese yabuulirirwa asobola n'okwetegeka oli mu kukola ku mulimo akimanyi onyuka ssaawa emu n'anaabako bulungi okuwera ssaawa nga 10 mukale 12 ng'akimanyi okomawo emu n'abeera nga ebyokunaaba byonna yabimaze yayeetegese bulungi so si kukulinda ate n'omala okutuuka oba naawe kati mmwe naddala abaami ate mmwe tubeesigamyako nnyo okubeera nga mukoze kyamaanyi okwonoona ekyobutonde ekyo mutwonoonera eddagala ditya mwe mwamanyira nti ssaawa yonna omukazi ye taliiko budde bw'ayagala omukazi omukuba kigwo ekyo ekyekigo waliwo yali anzise yaŋŋamba sewo mwamanyira nti omukazi omukuba kigwo okimanyi mukyalina na budde butegeka naye ani asaana okuteekateeka ku mwami n'omukyala buli omu asobola okuteekateeka munne naye gwe omwami ate olina okiyisaawo nnyo ne kiba kyankizo nnyo ku mukyala omwami anaakola omukyala ekikolwa ekyo omulabirawo ssaawa 2 ez'okumakya nga mujja kikolanga ku 2 ez'ekiro sandi zonna zaasibakola mu lunaku zikulaga nti waliwo ekijja zikulaga nti mu maaso ati kati olaba ogenda tuvuga nga tetutegedde kati nze nkole kyawo omukazi ategeere tino leero bajja kummegga omukazi abeera olaba kati wano tuli mu tawuni naye kabaweeyo mu kyalo osanga omwami n'omukyala mu nnimiro nga bali mu kulima naye nga balima bwe bekasukira obuyinjayinja ate omukwano ogwedda by the way gwali mulungi ng'omwami alagirawo omukyala nti olwaleero kabuzibe keetonnye olina okuliibwa okitegeera kubanga baalimanga atema enkumbi mu maaso ng'ayagala omutema ng'ono bw'asembera emabega yiye ate obadde mukazi wange nga bwamukasukira obuyinja ate obadde okukakkana gye biggwera nga kwolwo eneteekateeka yabanga nnungi nnyo kubanga n'omukyala kyamugendanga mu bwongo nti olwaleero taata Fred aneetaaga ate naye neyeetegeka nti olaba ntandise ku 2 okunnyonyogera n'okunkasukira obuyinjayinja gyezinaawerera emu nga tuli butoola ekyokubiri nyinayo omwe yampa emboozi nangamba bino ebyekiro okuba kwewudiisa nga bukyawo ku makya omukazi sensi ziba zonna zitegeera era lwaki lwakatuuma ak'okumakya bakayita nakabulekefasiti gw'ogenda okufumbira omutemu gwawadde ogamba nti wowe yaayo nzita kabulekefasiti ako waba yakakuwadde nga kalungi owulira ddala tefe abasajja netuliiko obudde alaze nekuzina essaawa bw'oŋŋamba oli luddawa tugenda netwepikya bulunyize ng'omusaayi gutambula butuufu ekintu kino tekyalibaddeko nnyo kati gwe oli muntu mukulu kankubuuzeeyo kankuwa ekikukulabirako waliwo olunaku oba waliwo obudde bwe wali okoze ekintu ekyo mu budde obw'emisana tukusaawa 6 naye ate waliwo akapaati k'onyumirwa n'onyumirwanga ne bwe buba kiro ng'ogerageranya oba kiro oba nga bukya nga tonyumirwangako kubeera nga bwe wabadde emisana ago ekintu kino kiri kitya katonda alina bwe yatukola ng'omuntu waliwo ewantu wafunira obwagazi ennyo ate mu biseera ebitali bigere kyova olaba nti omuntu bali bayinza n'okubeera mu nnimiro okukakana ng'ekigo kirungi ate mu byalo eyo babikolera ddala abaana abo ab'omu byalo abo okukakana ng'ekigo kirungi bisooto nfuufu okitegeera anti bawoza nakavundira yakola tewali
olaba tubeera mu buliri naawe obeera mu buliri emirundi gyonna gye wakakolerako ebintu ebyo mu buliri tosobola kujjukira naye toyinza kwerabira mulundi gwe wali obaddeko n'omwagalwawo mu kifo nga si mu buliri ebyo bye muyita ebisooto mbumanya mu ttale tekiyinza kuva mu mutwe kati gwe tonyumirwangako ogwo mukisa gwera simanyi kati awo tonyumirwangako ndowooza ngendako mu kyalo nkube enkambi kati awo nfune gwenjiribya mpaka babiŋŋamba tosobola kalungi tosobola kyova olaba abantu ne bwe baba wazzewo obutakkaanya asobola okukubira akasimu ye naye edizika ejjukira wawa otansuza ne mutale wansuzaayo kwegamba nyina ekintu kyenjagala otegeera okuva ne leero mmwe basenga mumanyi okubeera n'eddagala erigezi tulirina ate nembeera n'eddagala erikoze tulirina ebyaddala ddala senga gwe kati beera ow'amazima nga wali mu kamera nga ekulagana bulungi gwe nga senga obuzibu buba ku bunene butono nkozesa wanze ntera okiina ne mbabuuza ejjiiko entono lwaki yeetabula mu kikopo lwaki tebaleeta mulawo ekintu ekyo kiba kyeyagalire naye tekiyinza kusinziira nnyo ku bunene kankugambe tekiyinza kusinziira nnyo ku bunene tekiyinza kusinziira nnyo ku buwanvu wabula kitera nnyo okusinziira ku nkozesa ey'omuntu omuntu aba akyagadde oluusi kiva ku mwagalwawe nga ye amugamba butuufu bwembeera naawe gwe wali owuliddeyo nti abatono tebazaala wali owuliddeyo nti abampi tebazaala naye kisinziira ku mwagalwawo nakubyo byenkugambye nti omukyala naawe olina okubeera omusaale ku bitya bwe mutambuza ekisenge kyammwe omukyala asobola okukugamba n'akugamba omanyi lwaki tetuwongeddeeko bwe tuti ne bwe tuti abakazi gye bali asobola obikugamba nakugamba nti naye omanyi olusozi olumpalambisa lukoma mu makati abakyala baleeta n'abaami baabwe baleeta n'abaami bammwe oli nakugamba senga omwami njagala twongereku ku sayizi okusinziira simufuna bulungi kitegeera nga naawe omwami bwe walijja n'ogamba naye mukyala sayagala bulungi sinaaba bulungi nabukalu okitegeera nabukalu senga tuweeyo kano tuweeyo kali oba nakugamba senga mukyala wange nkutezawera bulungi omwami nga yaleeta omusajja omukazi nnyo naye kankubuuzeemu ku kintu ekyo ekya nabukalu n'okugendako kuleeka Victoria abamu bagamba mbu nakyo n'artificial byawula abamu bwe boogera naye niriyo senses omutima guŋŋamba bw'obeera obadde tomanyira tosobola kwawula kati kino kankikubuulire teri ffe eddagala lye tugaba teribali nti nno tukuwa liveemu woota wabula likujjamu ekyo kati wali obawaddekaawo n'okirowoozaako nti teri muntu yatondebwa nga alina bukalu olimba nze bwe ndowooza wabula omuntu kiva ku njagala y'oyo nga naye bwe wali omiitinzeeko abantu ab'emirundi egisoba mu 3 naye nga bonna tebafaanagana wabula omuntu kisinziira ku bwagazi bw'owulira eri oyo gw'oli naye oba kisinziira ku bwagazi bw'olina mu mubiri mu muntu kati tulina kye tuyita okubulwa appetite ng'omuntu talina appetite era bajja senga bwe neegatta appetite tebaawo kati eddagala ffe lye tugaba si lyakukuwa ffe tukuwa eryo erijjamu kiri gwe ekigaana okulya ennyama n'ojja n'ogamba nze sirya nnyama ne tukuwa ekijjamu kiri ekikugira nga buli lw'olya ennyama ekuwunyira ffe kye tujjamu so si ddagala mbu olugirya ennyama nga yo ebeerayo era abo abagamba ati fish omanya biki abo bo mpakana nabo nti ffe tugogola nsula ezo ezireeta n'ekirala naawe wali obaddeko awo n'okola ki n'obulwa
n'obulwa appetite eri ekintu yeebula n'okubira ekintu n'okiyita ne kituuka bulungi ewaka appetite wali okwambulamu olugoye n'empulira ekisu neekubira essimu nti poliisi ennoonya nenkugagenda ojja kudda kwegamba ng'ekintu ekirala kye njagala okumanya ddala mukazi zandibadde luutu mmeka z'olowooza omukyala ze yandibadde abeera n'omusajja noga nti bw'oba okubye zinnu walaayo omwana w'omuntu addayo eka n'otulo n'alowooza bulungi naga Eddi wabula oli musajja naye ekyalutu tukigerere nadda nga woogeraageranya nga wonaagamba ekipimo waliwo omukazi akugamba kituufu ti nze egyo toddamu mugere mulala naye kisinziira kisinziira ovuze mubende Kampala kisinziira oyinza okuba nga ovuze tawuni service waliwo omuntu gw'obeera naye ekiseera naye ne bwe mumala bino mbw abeera wala naye ng'olunaku lw'oli naye obeera satisfied okutuuka n'osobola n'okumukuuma ng'akumyewo lwakomawo naye ekituufu kiri nti wakiri at least zaali badde nga 5-6 ebintu bino ddagala abatulaba leka nsooke mbabuuze ddagala abatulaba obutaano obusobola gw'obutaano obumanyi ddagala bino ebintulabayo mpozi nga oli teyajja wasenga mutuuza naye bw'obanga weekakasa amaanyi ng'olina okuggyako nga mwe temulima amayuuni naye bwe muba mulima amayuuni mu bisenyi n'ekkumi ziwera mu bisenyi naye oba ovuga kaliwa wano wali ng'ogweri wano anti kati labayo kati mmwe ekikulu temwagala kufuna bibatambuza abaami mwagenda ne mwemanyiza enkola eno eya masturbation by the way ne mugyemanyiza akasabbuuni kati mwe mugenda ne mubikola ne mulowooza bibayamba kumba ate n'ekirala n'endya mwagikyusa kakikubulire kino endya yakyuka kati mulya bisiike mulya nkoko biki mulya buno obukoko bukiyo bukoze butya ogenda okusinkana naye kati bajjajjaffe bakitaffe abaalyanga ku jjobyo n'ennakati ne ku mirondo ne bameketa ku mwanya enkalu akwetolooza naye olowooza abawala bano ababeera bagamba nti nze kati njagala musajja ali mu myaka 4+. Olowooza baba bamanyi nti abo baalya ku bintu biri kati ensonga be basinga ozitegeera asenga togenda tunafuya nnyo tulowoozesa nti ffe tetukyasobola temukyasobola amazima kati ate ffe lwaki basuga mami batunoonya kati basuga mami bakoowa gwe kyogamba tebaagala kukuta kati ate sugar mami kyova olaba nti kiri vice versa nti sugar mami ye ate aba babimukoze n'akoowa nga takyayagala omuntu w'amaanyi omwami atuuse mu myaka 45 gy'emyaka egisinga okunyumirwa akazannyo kano kyova olaba abawala mwe muwoza nti yagenda ku kikadde kumbe gy'emyaka egikola ki egitegeera ensonga zino ye yalya byalidde asobola okuvuga okuva eno paka e Kampala naye atubeere bamazima nze kyemmanyi singa teriyo ddagala nga lyongeza ku sayizi gyeriri obuwanvu n'obunene gyeriri nga si bino ebyabazungu nga lya habo oba nga lyabazungu nga lya habo nga terina side effect nga siri abazungu nga terina side effect atunula wali gyeriri kubanga ojja byogera ngo bigamba nzi bwe twawukana wano bambuuze nti waayi tuwe ennamba ya senga nga nawe mbagawo waayi senga sirishiwa ng'oba nsindikira nawulira ali nomo y'enkiziba 7 obuwanvu bwe mpulira ali nomo kakati ekibuuzo kyange kira kimu gwe kuba kati gwe senga kati mwabatabula eddagala mumanya ebintu bingi kubanga abakazi bano bazibu ojja mugenda omufunira inchi zo7 odde ng'olinga ali mukusekula ebinyeebwa akugambe kale tojja kudda tojja kombako gwakubiri omwana abeera aleete kapenso ke amugambe taata todduka ekyo nakikunyonyodde mu kusooka ne nkugamba nti tuyinza olumu obutasinziira ku sayizi ku buwanvu oba ku butono wabula ne tusinziira ku nkozesa omuntu ategeera atya ekintu ekyo
ategera ate ekintu ekyo akikozesa atya kubanga ne bonaaba n'omusekuzo naye nga tomanyi kukyanga kazannya ekyo kyo kigaana ekyo kyo nange nkimanyi naye kati naye ate waliwo ate ekisukka n'omukyala naye n'abeera lwakuba ate n'abakyala abamu beegayaalirira ensonga zaffe ziri kamufunza ne batazikolako n'osanga omukyala yazaala okuva lwe yazaala ali bw'atyo kwegamba ng'omwami ne bw'oba ate gwe weewulira oli kalekaleko ng'omukyala talina waakufunira naye nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza kyemanyi eddagala kimanyi muyinza oba nalyo mu abatabula eddagala kiva ku ki waliwo abakazi nga bw'oba oli mu kutuuka ku lwenzooli ku ntiko waliwo ekiso ekikuvaamu buba bulwadde kandida oyo ye kandida okimanyi nti waliyo n'abali eyo ng'olumba manyi ebeera nsobi maybe ndowooza ye nalowooza nti oba musajja era bwe bumu ku bubonero kw'oyinza okumanyira omwagalwawo nti tali bulungi mu nsonga z'obulwadde obwa kandida nkiraba nnyonze nkiwulira ng'omuntu akyogera bangi babyogera bangi bakola ki naye abasinga by the way tebaagala kwefaako ate nga waliagadde okubeera ng'ogenda ne munno ng'omanyi butya bw'oli naye abasinga tebaagala kwejjanjaba abasinga tebaagala kwefaako naye nga nemutunenya naffe ab'omulembe guno tebaagala kwefaako naye ako ke kamu ku kabonero kwolabira nti kati omuntu kandida ekyo kakabonero akasooka akalala kusiiyibwa era gwe lwolifuna omukyala nemugenda mu kazannyo nga tayagala omalirize sooka okiddemu sokoleke nga ye already amaze nga naawe olusi omaze naye nga tayagala omuveeko buba bulwadde kandida era mmwe mujja kwekwasa ebirala ebyo bye mugamba bannange mutandike okwekwasa ebika bya bannammwe nti ekikagundi tayagala kino ekikagundi tayagala kino naye nga neze ndowooza kati kandida alayikasa amaka mangi ate nga bamugafa lwa butamanya kubanga nze nyina ekibuuzo kyembeera nakyo mu mutima gwange tewaliyo abantu bangi ababeera mu mukwano ne balaba ebintu ng'ebyo naati okugamba omwagala namuuza nekivudde ku ki nga mpulidde akasu kati muteekawo oluwonko wakati w'empuliziganya mugenda ne muteekawo oluwonko wakati w'empuliziganya nti omukyala oyina okutya kweko kuli kwe twasoose okwogerako nti abakyala lwaki bafuna nnyo okutya n'okwagala mu abasajja bayita abakyala abenzi nga babagambye ku kiki baba baagala omukyala akugambye leero kyusaamu kano kasitayiro bw'ate wabirabye ku TV oli mwezi naye omuntu bw'abanga takulinaamu nsonyi nga takulinaamu buzibu asobola okukugamba of course ekyo nange mpulira omutima gukiŋŋamba asobola okukugamba omubuulire ekijja ne kijja okitegeera asobola okukugamba n'akugamba omanyi ekituufu kiri nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti n'akugamba ggwe ng'akijja ku mutima n'omuga ne lwaki bwe twali ate oyinza n'obutakimugambira awo kuba waliwo ate ebintu era ebitama waliwo ebintu ebitama kisobola kantu kati nibwe kati nga kasobola okukutamya munno awo we mubadde n'omukyayirawo muwawukanya ng'osobola omukubira akasimu naye nalule bulijjo bwe kibeera kiki twadde tukola bwe tuti n'empulira nga kino kiri bwe kiti saakitegedde nga toli naye kumutiisa n'okwogera mu relationship kintu kikulu kitama kimwe kikulu n'oyogera n'omugaa nti mutuufu leero ombuze naye ninga abadde avuga akataka ate nze omuwamiize omugamba n'omugaa naye leero kiki okimanyi luli kalekaleko naye leero nedda ate tewali mutukwano gusinga kunyuma ng'ogwo nga muli open buli omu eri munne osobola n'omugaa naye nedda nze kano nedda kali ke kasinga okunyumira naye abakazi tebabyagala abeerawo anti kati abo baleke abo tebasobola ate mmwe abaami kyawandiikibwawo nti mmwe abaami temulina kunyega
tewali kintu kisinga kunyuma nga mwami nga tanyeze aveemuki gwe toyogera oli kasiru gwe toyogera oli kasiru ate nina ebirala ebirowoozo mbitadde mu kukyanga kaadi ate ng'oŋŋamba nziremu ate onyumya emboozi omuntu osobola n'oleetawo ekibooziboozi ky'okusiibula kasooli n'omuga naye okimanyi okimanyi badde nfunyeyo kapito wa miliyoni 2 naye nga twaligenze ne tusuubulira ekaweeri kati kankubuuza omuntu n'omunyumiza ku mboozi olwo wadde ate obudde omukazi asooka ateekemu tyuni kati labayo bw'omala olwo okusoma gwe olunyiririrwo omukazi naye kwe kukwanukula naye kati gwe ssebo driver ovuze emmotoka naye giya totaddeemu tetugenda kugwa kigwo tugenda kugwa kigwo naye kati gwe omuntu muweeki toberangako mukwaya omuntu omuwaki oba kale gwakuwa n'aleeta aluto gwe wabesi n'oyanukula oluyimba ne lunyuma senga obudde tulina butono wano njagala tusembye ekintu kya obutiiti obutiiti bulina mugaso ki obutiiti bwe bakazi bebeesiba mu kiwato obutiiti tebulina ddagala yadde okugamba nti nno oba bw'oyambala obutiiti okola kino oba kola kino wabula kikola omulimu gumu gwokka kunyuma ekirala gwange ze yaŋŋamba yayagala ku mukazi w'obutiiti naye buli lwe yalowoozanga okumukyawanga obutiiti lwakuba ate kati abasinga obutiiti babwonoonye abantu batandika okugenda nga babwambalira awatali watuufu kubwambalira nosanga oli mu kkuba ali mu kusala amasaŋŋanzira atambula n'obutiiti tebulina sala masaŋŋanzira obutiiti tebufuluma sokolege obutiiti tebufuluma kutambula mu kkuba kati betulabanga omusango eyo ku mulimu be babumazeemu valiyo kigeze omugaso gwayo guba olaba obukomo abantu bakyabwambala obukomo bw'oku mikono bannyaffe ne basengaffe babwambalanga nga bulina emirimu emitongole mu kisenge naye kati osanga omuntu ali mu kirabu atambula asala ekkubo yeesabisa emikono gino gyonna obukomo bwabanga buyamba kyali kuzuukusa muntu omunyenyeza mu bantu yabanga alinga ettoni tizuukuka okitegeera obuti sawa weebase sawa mmeka oli awo yeekyusa ng'akakunyenya kati ddayo weebake amalya g'ekyenkya gatuuse ate kati bingi kyakanange yembadde simanyi singa nzijjo ntuuze manyi waliwo ddagala eribeeramu temubeera ddagala tusabikasabikamuko naye ate singa otukyalira n'otujja n'offe n'otutuukirira abaagala obbasomesa abaagala obbabangula abaagala okuddagala ery'enjawulo abaagala ki n'abakyala abazito waliwo ebintu bye balina okukola abalina embuto ab'embuto ate bo buli kye babaloga kikwata ne bekibasi kike bwayita bayita ekyo bulabaga mukazi wo tasaana kusala masaŋŋanzira kyekyo timujayita waliwo yabisuddawo biganya tasaana kusala kintu tasaana kusala masaŋŋanzira tasaana byonna bingi ebimuwanuzibwako naye ng'ekikulu ky'obukomo bwo n'obutiiti kwabanga kunyiririra mwami nennyini emimwa gye musiiga gye muyize ennaku zino bakyala bammwe egyo ne bagenda mu kkubo nga babyesiiga oyo mukyala yabisiiga ng'omukyala oyo ng'alina akabonero kategeeza bba waliwo n'ebirumya olubuto so si bino biki bye mwesiiga buli bye musanze sokoleke senga kati kambuzeemu singa omukazi ayambala obwo obutiiti n'asala ekkubo kati buba tebulina mugaso tebuba tebulina kitiibwa obwo tebulina kitiibwa kitegeeza okunyumirwa kwa bba okwabeera alabako ate gwe ogenze n'okulaga abantu abalala kati aba akyanyumirwa biki ebyo nayiti nnungi okusulamu oba si nnungi nayiti bagibeeramu bubeezi tebagisulamu eyo appetizer naye mukama tebagisulamu kati oba ogenda ogisulamu kukola munnayo ki kati bazisulamu for what reason wali ozimbye ku nnyumba sinazimba naye ng'ennyumba mmanyi lwaki mwoli ennyumba yo tolina nnyumba naye gwe wali agadde buli kiseera ky'oba oyagadde okuyingira mu nnyumba yo wabeewo akutaayiza ng'akugamba ate oyingira
Buli oli mu nnyumba yo ate kati katenezaki we necessary mala okulya omaze bulungi okunaaba naiti yo girimu tuuka ku buliri ate oba osulamu yaki ogwayo in fact ina akabanga katono kyova olaba naiti ezo zezimu ku ngoye ezirwawo okukaddiwa by the way kuba tetera kwambalwa mbulira gye wali olabye naiti efuuse obulere bakunaaba weesiimuddeko ogenda kwesigazo giteekemu bw'omaliriza okulinnya ekitanda mbulira gye wali olabye naiti efuuse obulere ng'oli agyambadde n'efuuka obulere by the way era si kyangu gisanga nti ekadde si kyangu lwa nsonga naiti eyambalwa obudde buki bugere oli ajja kugyambala eddakiika nga 3 okuva mu ddiiro ate bw'otuuka ku buliri oba pozi ng'olina kyeyombekedde senga obudde butugenda tukwata abatulaba tulina essenga mutuuzo okuva mu mutuuzo and Habo Company yes tujja kubeeranga naye wansi ne wayira atera okuba bizi atambula batambula nnyo mu field tujja kubeeranga naye wansi ne wayira naye mu comment section yaabwe munaaba mumubanjiza nti addadde ne muteekamu n'emiramwa gye mwandiyagadde febiga tujja bibalula abali ku TikTok abali ku YouTube mwenna gye musinzira okubanga mutulaba tubagamba nti ffe mutugambira nti hey nanafe tugamba woyi ffe twabagamba bwe tuli baweereza singa nga tumaliriza saba ompeere kiki kye musinga okukolangamu kye mwekakasa nti kino bannaayi tukola ebintu bingi ati buli bingi wabaawo kyoga amalwaliro mangi amaanyi gekisajja ekyo kye twasinga okukwata mu 5 bwe tuti abasajja abazumeera abakyala bannabukalu ekyo tukiina mu ngalo 5 kati n'endwadde endala nnyingi simenye kindeke ki tewali kyetu okujjako tusobola okugamba nti ab'ensimbu tetubakolako kyetutakola tufokasinze nnyo ku maka wano okutereeza omukyala oba ogenda mu bufumbo mwe bakyala ogenze mu bufumbo ofumbiddwa omwami akwetamiddwa ye yamanyira ebisheshe byewaabwe ebyakyali ebyakolaki ebyatyaba enku eziwera gwati gwojo otambula ozunga n'obukuubu obutaawera ebyo bye tusinga okukolerako ddala mukola delivery tukikola enamba y'essimu gisome nja kusaba producer wange enamba eyo ginteerewo wansi awo eyitewo kubanga naffe kye tulina okukola kyekyo kyokka enamba gitusomere bw'omala gitusomera producer agiteekewo awo eyitewo wansi anaaba ayagadde anaakukubirako naye ndowooza olwaleero katutandike olugendo luno demand mu comment section oba muli ku TikTok oba muliwa bwe munaasaba okumubaleeteranga ffe weetuli nga tumuleeta soma enamba y'essimu tugirina bayita ku MTN eri 0776 0 7 2 0776 0 7 2 so nga tewaliwo bannaffe abaagala okuyita ku Airtel eri 0740 35 19 38 0740 35 19 37 bw'oba otwagadde naye ate ne bw'otukubira nze ndi eno njagala kumbuulirira ndi oliwa nti ndi eno nalubabwe tusobola okukola delivery ne tujja ate naawe bw'oba otwetaaze osobola okutukubirako ne twesanga toyanziza badde batugoberera mwenna mwebala okubanga mutulabye mutuwadde obudde nabagambye mu comment section mwe mujja okutuwa ekyokukola mutugamba tumuzze nga tujja mubaleetera mpozi n'ekirala akatalekeka mpunzika nkubiriza abantu abaami n'abakyala ekisenge y'empagi ffenna kwe twesigama eryo ddagala omuntu buli lwobeera n'obulwadde nga tojjanjabwa kimanye nti n'obulamu bwo tebutambula bulungi abakyala mulekeraawo ensonyi ku kiki kye walyagadde eri omwami wo y'entanda gy'ensibirira abafumbo mwenna kirungi nnyo senga okoledde ddala nga senga basibulidde wano tujja kuddamu atakumira musaala abankuumire